Sitaani si mudugavu era si muzungu. Sitaani asobola kuba kyonna kyayagadde okubeera. Asobola kubeera kawuka, asobola kubeera kinyonyi, asobola kubeera kale, asobola kubeera mudugavu naye nga si bwe bamukuba. Naye n'amayembe agalina Sitaani agalina. Atujja kwawula Sitaani. Sitaani yoli gwe baagoba mu ggulu. Ate bwe baamugoba mu ggulu ayina ebisolo ebirala bye yajemesa ebyali mu nnyanja ebitonde ebirala. Sitaani kyali kitonde. Kwegamba bwe bamugoba eri mu ggulu ng'amaze kufuuka Sitaani yeri yali Lusifa. Kati ayina ebitonde byonna bye yajemesa nga tuzeeko emabega. Bwe tugenda mu kubikulirwa Bayibuli egambye nti mu kubikulirwa 7 nti olutalo ne lubalukawo mu ggulu. Malayika Mikayiri ng'alwanagana n'ogusota era bamuyita omubi nti ogusota ogwo ne bagukuba. Bwe bamala mukuba oyo Sitaani yakozesa obusungu n'akozesa omukira gwe n'ayera kimu kyakubiri kyemunyenye n'aziwa wansi. Yensonga lwaki olugero luno luli twakoma tugamba nti odivorcinga otya Sitaani. Kitegeeza nti omuntu babagamba nti adivorcinga oba yawukana ekintu ekyo aba yakirimu. Kati Katonda bwe yatonda omuntu n'amuteeka mu lusuku, omusota gwali gukyali mu ggulu. Okumukema yava mu ggulu gwali tegunaba kusuulibwa naye omuntu ono yaliwo kubanga Katonda omuntu wemala kutonda Katonda bw'amala okutonda ebintu byonna omusota yagutonda. Bwe tugamba nti omusota Katonda bw'atonda omusota kagamba Sitaani yali yatondebwa nga Sitaani kubanga mu kaseera ko teyali Sitaani malayika Lusifa abawa ebyama ne bamanya ensi yali etya omuntu yali atya. Yensonga luli nabagamba nti mulekerawo okusinza Katonda okusinziira ku bifaananyi ebiriwo byemulaba. Nolaba basimbye ekifaananyi kya Yesu oba kya Mariya nawo n'okusinza. Yesu tabeerangako muzungu ajja kujja ewali muzungu. Wano mu Misiri waliwo ebyafaayo bingi nnyo. Abasajja abaasookawo tebaali bazungu wano mu Misiri. Baali baddugavu. Kati Yesu ono olaba kubanga ne Ethiopia wano byatandika Ethiopia waliwo Bayibuli gye baabuzaawo ne bagyokya yali ayogera amazima gennyini. Bagibuzaawo ne bagyokya. Baani abagyokya? Abasajja ba Sitaani. Lwaki omwana soda njagala kugamba nti bwe wawaayo mu Yesu yennyini ozuula ebyama bingi. Ekitegeeza eno gye baalekawo aba Sitaani bo bamanyi terina nnyo buzibu tebakosa. Eno gye baalekawo tebakosa kubanga omusajja eyaleeta Sitaani n'amutabula mu Bayibuli oba n'amutabula mu kyaki bamuyita kabaka Konstantino. Kabaka Konstantino ono Yesu bw'amala okuvaawo ebibinja byali bingi nnyo ebyabayigizwa aba Sitaani bonna nga balwanagana. Kati bwe bamala okulwanagana kabaka Konstantino n'abayita n'abatuuza. Waliwo Bazuusi waliwo bangi nnyo bw'abatuuza n'abagamba beesootinge balonde erinnya limu lye banaagenda nalyo. Kati kabaka Konstantino yakyankalanya ebintu bano abasajja ba Sitaani bano bayina ebintu bye bakyankalanya. Kyovula bw'ogenda diipu Katonda akubikulira ebyama ebyasigalira emabega nga bwe byali. Yensonga lwaki nze nali mu buliri bwange nsaba nsoma Bayibuli naye eddoozi lyava mu gundi ngamba Robert olowooza obulamu buli mu Bayibuli. Bw'osoma Bayibuli olowooza obulamu webuli. Kati Bayibuli the last book of Enoch egamba nti Katonda yatonda Adamu mu kifaananyi kye. Lwaki ogiyita the lost book? Kubanga bye bitabo ebyabula tebabiteeka mu Bayibuli eno gye tulina. Kati gw'okijjawo ojjukirawo Yesu bwe yagamba wali n'agamba nti byonna kyonna ekyakwekebwa kiri kwekulibwa. Buli ekyakolebwa mu nzikiza kigenda kugibwayo. Kyova olaba omulembe guno Katonda abantu abamwesiga naye abeesiga n'ebyama n'abibawa. Katonda yasuubiza Adamu n'amugamba emyaka 50 bwe girigwako alikomawo bw'ali musonyiwa. Amwambaza ekitiibwa kiri kye yalimu. Katonda ye teyagaana kubanga yali ayagamaze kulagaana n'omwana w'omuntu ng'amutadde mu lusuku ng'amwambaza ekitiibwa kye ky'obutafa. Kati Adamu ono yamala ennaku 80 nga talya nga yeegayirira. Adamu bw'amala okutuuka mu jjinja yeekubye ku jjinja afudde. Bw'amala okufa n'addamu Katonda n'asindika ekigambo kye ne kijja ne kimuzzaamu amaanyi n'asituka. Bw'amala okusituka ne batambula ne bagenda Eva. Bwe bagenda ne beebaka mu njazi. Sitaani n'ayitayo n'amajeege. Bw'ayitayo n'amajeege ne bajja ne bapulaninga engeri gy'okusikamu enjazi ziri zibagwire bafe. Bwe bamala okuzisika enjazi zibagwire bafe
Katonda yasindika malaika we najja nakwata olwazi luno bwe bali bebaka tebaafa era Sitaani n'amuwangula. Kati bwe baavaawo Adamu aba ali mu lwazi yebase mu mpuku yebase, Sitaani yajja n'ejje lye. Bwe yajja n'ejje lye yeeteeka mu foomu n'abanga Katonda yennyini ow'omu nga malayika ez'omu ggulu, yakwata n'akuma omuliro ku mulyango gw'empuku Adamu yali yeebase, n'akola ekitangaala. Kati Adamu n'avaayo mu mpuku. Adamu bw'avaayo mu mpuku n'avunnama n'asinza. Kati bw'asinza amangu ago malayika Gabudyeri n'agenda agamba Katonda. Katonda kwe kusindika bamalayika ne bajja ne bakuba awo weno Sitaani Lusifa n'amajjeege ne bamukuba ne bamugjawo. Malayika Gabudyeri n'agamba Adamu n'agamba oyo gw'obadde osinza si Katonda, ono wabula Sitaani yabadde akulumbye. Export TV to the world. Kale mukwano gwange nkweyanziza nate okubanga otulaba. Omulimu gwokola gwa ttendo ate gwe ya subscribinga nkuwa ekitiibwa. Asharinga n'oyongerayo stories zino nsobola n'otuuka ku balala. Okola mulimu gwa ttendo. Expo TV nze omwana Soda. Tukomyewo nate ne musajja wa Katonda ono mutume nabbi. Ebintu bingi byamanyi muganda wange biweetaaga ommanya. So azze tuwogeremu. Sabo Yesu yeebazibwe. Ayebazibwe Mukama waffe Yesu. Muli mutya agulumizibwe. Webala obuweereza. Tuweereza. Tuweereza lwakuba tulina ebitukwatamu. Anti ombulako ne neebuuza nti nabbi wange bamunabbiye. Kizibu kya ssente kati oluusi okufunayo akasente oluusi tokafunye kati oliwo okafuna n'ojja. So bye bitukwata twandibadde tuweereza abantu betubawa mu bujjudde naye ensonga ya kasawo. Naye bwe wayinza kubayo omuntu n'agamba nsobola okusponsoringa naganja kutuukirira ayagala yimirira naawe ayagala kuyimirira nange nga nze sandyagadde sente z'otuukirira Soda ono omwana Soda n'omugamba nti omusajja ono omusasulidde buli wiiki akole vidiyo nnya. Kisobola tukolera amakulu Mukama Katonda n'akuwa omukisa bw'onooba nga woli eyo. Naye naye bawe ennamba babeere nayo in case. Ennamba yange eri 0756 55 09 66. Bw'oba oli eno n'owulira nga kikutteko osobola okusponsoringa then omulimu gwa Katonda ne genda mu maaso. Kubanga bwe mba nzekka mbasobola kumalako. Kubanga nange ate mmanyi n'ebinkwata so ne sobola kugira mu budde. Weewaawo ndozo mazo babuuzaako oba tonnaba? Sinaba babuuzaako mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu era nsooka kugulumiza kabaka wange oyo ali waggulu nnyo ku Namondo ekisa agulumizibwenga emirembe gyonna. Oyo kabaka abakabaka ekitiibwa n'ettendo okimuddiza kubanga n'obulamu bwe nina ye yabumpa. Mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nga tutandika ku topic gye tugenda okwogerako leero ngenda sooka nkubuuza ekibuuzo kiwulikika ng'ekyo ekisiru ne ansa njagala. Sitaani yani? Sitaani webale nnyo omwana Soda obuuza Sitaani yani. Sitaani yoyo malayika eyajemera Katonda kubanga mu kusooka teyali Sitaani, erinnya lye ye Lusifa. Kati Lusifa bwe yajema bwamala kujema mu bwakabaka bwa Katonda ne bamugobayo kati yafuuka mu kubanga Lusifa kitegeeza omubi omwebolereze. Kati Sitaani ngenda kubuuza erinnya eryo yali lina before nga tannayonoona. Erinnya Lusifa erinnya Sitaani teyalina before. Erinnya yayina erinnya lye Lusifa. Okusooka lye erinnya Lusifa yeya. Lusifa tayonoona. Kakiteeza bw'oŋŋamba ate Lusifa kitegeeza omubi nti Katonda yali muwamanyi kyali bamaaso. No, that is mistaken. Lusifa kitegeeza ekintu ekirungi oba omulungi. Kati Sitaani ye mubi. Mbadde nkisobezamu nti era nsobola n'olituuma omwana wange Lusifa. Tosobola dituuma mwana wo kubanga erinnya eryo lyayonooneka. Tosobola dituuma mwana wo. Amafuta agali kulukutiramu. Amafuta agali kulukutiramu kubanga Lusifa Katonda yali yamuwunda yamukola mu materials ez'omuwendo. Buli kyolowoozaako kyonna eky'omuwendo kiri ku Lusifa. Yensonga lwaki bwe bamugoba Lusifa atudde mu nnyanja ezo ennene zisemayanja mwatudde wansi. Sitaani si muddugavu. Sitaani tojja mugamba Sitaani muddugavu oba muzungu. Asobola okufuuka kyonna, asobola okufuuka kyonna ky'olowooza okumanya. Lwaki ebifaananyi bye mutusiigira mutulaga nga Sitaani is black in color,
Yesu muzungu. Bana abasajja ba Nollywood ba Bollywood ba Nollywood ba Bollywood. Bollywood ya India, Nollywood ye mbazungu abo. Kati ba Nollywood bamukuba mifaananyi ebyo nga abazungu bo balowooza nti Sitaani kale n'agamba nti bayinza kumugeraageranya ngu oba n'Abafirika. Sitaani si mudugavu era si muzungu. Sitaani asobola kuba kyonna kyayagadde okubeera. Asobola kubeera kawuka, asobola kubeera kinyonyi, asobola kubeera muddugavu naye nga si bwe bamukuba. Naye n'amayembe agalina Sitaani agalina. Atujja kwawula Sitaani. Sitaani y'oli gwe baagoba mu ggulu. Ate bwe baamugoba mu ggulu ayina ebisolo ebirala bye yajeemesa ebyali mu nnyanja ebitonde ebirala. Sitaani kyali kitonde. Kwegamba bwe bamugoba eri mu ggulu ng'amaze kufuuka Sitaani yali Lusifa. Kati ayina ebitonde byonna bye yajeemesa nga tuzeeko emabega. Bwe tugenda mu kubikulirwa Bayibuli egambye nti kubikulirwa 7 nti olutalo ne lubalukawo mu ggulu. Malayika Mikaayiri ng'arwanagana n'ogusota era bamuyita omubi nti ogusota ogwo ne bagukuba. Bwe baamala mumukuba oyo Sitaani yakozesa obusungu n'akozesa omukira gwe n'ayera kimu kyakubiri kyemunyenye n'aziwa wansi. Kiba kitegeeza nti Lusifa oyo bwe yali ajeema ayina ekibinja kye yajeema nakyo kye bamukasuka nakyo wansi. Eddoboozi ne ligamba nti zibasanze mu abatuula ku nsi kubanga aloopa baganda baffe abaloopa ekiro n'emisana aze mu mmwe. Ayina obusungu bungi. Kati Sitaani obusungu bw'atuyinako kubanga baamugobayo eri nga teyeyagalidde. Yalingiza musuwaani y'omukulu bwe tugamba. Bwe yalingiza musuwaani y'omukulu omukulu n'amugobayo. Kati obusungu ayina bungi. Awo Sitaani we yatandikira okuyigganya omwana w'omuntu. So okusooka omwana w'omuntu yali tamanyi kusinza Sitaani. So omuntu yamanyi okusinza Sitaani. Sitaani bwe bamugoba mu ggulu n'ayagala ayawulizeemu obwakabaka bwa Katonda naye atwaleko ekitundu kyo naye n'afuna ettundutundu y'obwakabaka bwe. Omanyi webingasiza nabbi Robert. Sitaani yasuulibwa ensi tennatondebwa. Nedda Sitaani we yasuulibwa ensi yali emaze kutondebwa nga Katonda amaze n'emikolo gye egy'obutonzi mu nnaku 7. Yes, Katonda yali amaze kutondebwa. Omanyi lwaki nkubuuza bwe ntyo? Kubanga bw'osomye mu kubikkuliro otugambye ogusota baalwana nagwo ne bagusuula. Bwe tusoma ebyafaayo Adamu mu kugwa kwe gwali musota. Ne nkubuuza nti Sitaani baamusuula ensi emaze otondebwa oba nga tennaba. Njagala olugero lugatte. Obuuziza ekibuuzo kiri Mukama Katonda akuwa omukisa. Y'ensonga lwaki olugero luno luli twakoma tugamba nti odivorcinga otya Sitaani. Kulawe tulaga njagala tudigingeko ku Sitaani. Kitegeeza nti omuntu babagamba nti adivorcinga oba yawukana ekintu ekyo aba yakirimu. Kati Katonda bwe yatonda omuntu n'amuteeka mu lusuku. Omusota gwali gukyali mu ggulu. Okumukema yava mu ggulu. Gwali tegunaba kusuulibwa naye omuntu ono yaliwo kubanga Katonda omuntu bw'amala kutonda. Katonda bw'amala okutonda ebintu byonna omusota yagutonda. Bwe tugamba nti omusota. Katonda bw'atonda omusota kagamba Sitaani yali yatondebwa nga Sitaani kubanga mu kaseera ko teyali Sitaani malayika Lusifa. Katonda bw'amala okutonda zimalayika ze mu ggulu ng'ono tanaba kufuuka Lusifa. Katonda bw'atonda ebintu byonna n'abitonda kubanga kakati batusiigira ekifaananyi kya musota. Omusota ekigambo ekyo kya bunnabbi. Kubanga tojja kusinkana omusota gwonna n'ogamba nti gwe guno omusota. Nedda, omusota kigambo kya bunnabbi kubanga tukiwa omusota kubanga Bayibuli egamba nti omusota gwali mukalabakalaba. Nga mukalabakalaba gusobola okwefuula buli kintu kyonna. Kati y'ensonga lwaki nti bw'oloota ekirooto nti omusota kitegeeza omubi, waliwo omubi akunoonya. Kati ekimuyisa omusota kimuyisa mubi kubanga bwe tugenda kujjayo ekintu kino nti Adamu bwe bamala okumutonda kumuteeka mu lusuku ne bamuteeka mu bwe bati. Katonda yatonda omuntu ng'amutonze mu kifaananyi kye. Ate omuntu Katonda bwe yamutonda yali wa kitangaala. Omuntu teyalina mubiri gunu nga gwaffe gwe tuyina. Katonda yatonda omuntu eyasooka yali wa kitangaala n'amuteeka mu lusuku nga n'olusuku lwa kitangaala nga lulimu ebibala ng'empewo ne bwefuuwa tesobola mukosa. Ebirwadde ne bwe bijja tebisobola mukwata kubanga Katonda yali atonze omuntu nga ye kabaka yagenda kukulira ensi, yagenda kubeera ye kabaka mu nsi.
obwakabaka agenda bukuli. Kati sitaani bw'ayimirira mugulu ekyamunyiiza ye Katonda okutonda omuntu n'amuteeka mu nsi. Mu bufunze sitaani atandika okukola emirimu gye egy'obubi nga tannasuulibwa. Emirimu atandika gikola emirimu gy'obubi nga tannasuulibwa, ng'atandika kubanga lwaki ngamba tannasuulibwa, yatandika gikola ng'ekirowoozo akirina. Otegeera bulungi? Tannasuulibwa naye waali naye ng'ekirowoozo yakirina. Wadde Katonda yali atonze ensi, kubanga Katonda yali atonze ensi ng'ataddemu ensolo, ataddemu ebinyonyi, ataddemu emisota. Kwegamba oyo sitaani yajja n'ayambala bwambazi bw'amala okusuulibwa. Jjukira bwe baagusuula mu ggulu baasuula gwoyo. Kwegamba okutegereka obulungi bwe tugamba malayika. Malayika tetuyinza kumuwa ntugamba malayika mbwa oba malayika pusi oba malayika muntu oba malayika kiki. Malayika mwoyo. Naye asobola okufoominga mu foomu y'omuntu malayika oyo. N'aba najja n'omulaba nti muntu ate n'aba na disappearing n'abula. Naye nga malayika mwoyo. Kati noono sitaani teyali mu foomu y'omusota katugamba basically okitwalemu. Teyali mu foomu ya musota. Foomu y'omusota ajja okutandika ogibeeramu ng'ayingidde mu musota. Kubanga yali talina kyayinza okwambala okulumba omwana w'omuntu. Ono sitaani ono Lucifer yayambala bwambazi musota. Kubanga ye Katonda bwe yamutonda mu mayinja ag'omuwendo n'amukola mu bintu eby'omuwendo byonna ebiri ku nsi nga bw'olaba eby'omuwendo. Kati yayambala bwambazi omusota n'alumba Adamu ne Eva. Kati Eva okunyonyola bulungi olusuku, Katonda yakola olusuku. Bayibuli bwe tugamba, tusoma ekitabo kya The Lost Book of Enoch. Omanyi bwe tuviira ddala nga twagala kumanya amazima, twagala kusima. The Lost Book of Enoch egamba nti Katonda yatonda Adamu mu kifaananyi kye. Lwaki ogiyita The Lost Book? Kubanga bye bitabo ebyabula tebabiteeka mu Bayibuli eno gye tulina. Kati gw'okijjawo? Katonda abitubikulira. Kati ffe bwe tweyongera okugenda mu mwoyo ne tunoonyereza n'ebitabo ebyo abasajja ba Katonda abanoonyereza Katonda babijjayo ne babituwa ebitabo ebyo. Mubuliwo physically. Yes, mubuliwo physically. Ne tubisoma. Ekitegeeza Bayibuli erina ebitabo byetalina. Kubanga Bayibuli egamba nti singa ebitabo byonna byali bigenze mu Bayibuli tebyalisobodde kugendamu. Waliyo ebitabo ebyasigalayo. Omanyi njagala kubuli omwana soda nti abasajja bano Abayudaaya bano balina ebyama bye byesigaliza. Era Abayudaaya okumanya balina ebyama bye beesigaliza balina n'omuntu Yesu gwe yaleka nga akolimidde n'essaawa zino akyaliyo. Kyama kyabwe bakikweka. Yes, bakikweka Abayudaaya bakikweka. Ekyama kyabwe bakirina. Yamukolimira nga agenze. Yamukolimira. Omusajja oyo yali kapitayini. Bwe bamuleeta mu kooti, omulamuzi yakwasa kapitayini yaba akulembera Yesu n'omusalawo gw'agenda amukomerere. Kati Yesu amaanyi bwe gamugwamu nga tatambula. Kati kapitayini kwe kumugamba nti gwe lwaki totambula, n'amuboggolera. Naga lwaki totambula? Ko Yesu kwe kumutunuulira. Teyamunyaga egambo, yamugamba nti ojja kuzunga okutuusa bwe ndikomawo. Ojja kuzunga mu nsi eno okutuusa bwe ndikomawo. Kati omusajja oyo Abayisirayiri baamukuuma nga kyamba bamulina, baamukweka. Nakati gyali. Yes, waliwo omusajja omu yamubuuza, yamulaba maaso ku maaso n'amubuuza n'amugamba okuva olwobeera omunsi wakawasa abakyala bameka. Omusajja n'amuddamu n'agamba simanyi nange abakyala be n'akawasa. Waali tamanyi bakyala be yakawasa. Waali Yesu yamukolimya n'agamba ojja kuzunga kutuusa bwe ndikomawo. Kati lwaki tugiyita nti The Lost Book of Enoch? Kubanga waliwo ebitabo ebyakwekebwanga abantu abaliwo ab'omulembe guno ssaawa zino ng'amazima balina ge batamanyi. Ojjukirawo Yesu bwe yagamba wali n'agamba nti byonna kyonna ekyakwekebwa kiri kwekulibwa. Buli ekyakolebwa mu nzikiza kigenda kuggyibwayo. Kyova olaba omulembe guno Katonda abantu abamwesiga naye abeesiga n'ebyama n'abibawa. Abawa ebyama ne bamanya ensi yali etya, omuntu yali atya. Yensonga luli nabagamba nti mulekeraawo okusinza Katonda okusinziira ku bifaananyi ebiriwo bye mulaba. N'olaba basimbye ekifaananyi kya Yesu oba kya Mariya naawe n'okusinza. Yesu tabeerangako muzungu, ajja kujja ewali muzungu. Wano mu Misiri waliwo ebyafaayo bingi nnyo. Abasajja abaasookawo tebaali bazungu wano mu Misiri. Baali baddugavu. Kati Yesu ono olaba kubanga ne Ethiopia wano byatandika Ethiopia waliwo Bayibuli gye baabuzaawo ne bagyokya, yali ayogera amazima gennyini. Bagibuzaawo ne bagyokya. Baani abagyokya? Abasajja ba Sitaani
Lwaki omwana soda njagala kugamba nti bwe wawaayo mu Yesu yennyini ozuula ebyama bingi. Ekitegeeza eno gye baalekawo abasitaani bo bamanyi terina nnyo buzibu tebakosa. Eno gye baalekawo tebakosa kubanga omusajja eyaleeta sitaani n'amutabula mu Bayibuli oba n'amutabula mu kyaki bamuyita kabaka Konstantino. Kabaka Konstantino ono Yesu bw'amala okuvaawo ebibinja byali bingi nnyo ebyabayigizwa abasitaani bonna nga balwanagana. Kati bwe bamala okulwanagana kabaka Konstantino n'abayita n'abatuuza. Waliwo bazuusi waliwo bangi nnyo bw'abatuuza n'abagamba beesootinge balonde erinnya limu lye banaagenda nalyo. Kati kabaka Konstantino yakyankalanya ebintu bano abasajja basitaani bano bayina ebintu bye bakyankalanya. Kyovula bw'ogenda diipu Katonda akubikulira ebyama ebyasigalira emabega nga bwe byali. Yensonga lwaki nze nali mu buliri bwange nsaba nsoma Bayibuli naye eddoozi lyava mu gundu ningamba Robert olowooza obulamu buli mu Bayibuli. Bw'osoma Bayibuli olowooza obulamu webuli. Kati Bayibuli bagiyita library. Bayibuli kungaanyizo ly'ebitabo. Bw'oba oyagala genda mu library osome onoonyereze by'oyagala okumanya genda oyigirize n'abalala ate teeka mu mutwe okwate. Kyovula Bayibuli eno library bw'omala ogisoma ate dema kugyesibako nnyo nti mwe muli obulamu. Yes ekulagiridde Katonda bamusinza batya bawaayo batya basaba batya tambula ogenda oyigirize n'abalala. Eringa kapande akakulaga nti oba ogenda mu Bayibuli tugende mu kyamazima. Bayibuli kigambo kya Katonda kyaliwo ekigambo kya Katonda. Kati Katonda bwe ayayogera mu biseera biri y'omu yayogera mu biseera bino byennyini. Kubanga Katonda asobola okwogera ekigambo ekipya ekitali ne mu Bayibuli. Otegeera bulungi nnyo kubanga kati Katonda bwe yamala okutonda ensi eno nga Lucifer bamaze mugoba mu ggulu. Kati Lucifer tageti ye yajja tagetinze Adamu kubanga Adamu yali kabaka ng'agenza kufuga ensi eno. Era Sitaani kwe kujja n'agamba Adamu yalaba Adamu alina ekitiibwa kyayambadde mubiri gwa nabagambye nti mubiri gwa kitangaala. Era Adamu teyalina mubiri guno ogwaffe gwe tulina ogufa. Adamu yali atondeddwa mu butagwawo mu butafa nga tagenda fa ngagenda sigala mbuzi kuba yali tayawula kirungi na kibi. Nedda yali agenda Adamu we yaliwo yali asinza ng'ali ku nsi. Bw'asinza ng'alaba n'eggulu liggule. Mu ggulu basinza n'Adamu ng'abalaba basinza wano. Lwaki nze nange nakirabako nagambye wali nti omusiraamu bwe yangamba nti oburokole tebuliiyo ne ngenda nga nakuwadde bwe natuuka ekiro eggulu lyeggula ne ndaba abantu basinza mu ggulu nga weebase nali neebase basinza mu ggulu. Kati nange nenvunama wansi nensinza Mukama Katonda nayambala amaanyi. Era ekyo omusiraamu namuddamu ansa ne mugamba wanimbye Katonda waali. Omusiraamu n'aseka. Kati Adamu ono baali bamutonze ne bamwambaza ekitiibwa kya Katonda. Yensonga zino engoye zetwambala artificial. Kati ffe twakopa kiri Katonda kye yakola. Adamu teyali bwerere ng'ayita buswa nga bwe teyali bwerere ng'ayita buswa. Adamu engoye ze yali ayambadde ekitiibwa kya Katonda. Nga ne bw'omutunuulira oti ng'oli bwerere munne tolaba byaba. Nga ne bw'omutunuulira obwerere munne tolaba bwerere bwe olaba ayambadde. Kubanga ne bw'otutunuulira zimalayika bw'ogitunuulira olaba eyambadde naye tubuulire malayika ebyambalo ebigulawo. Tuwali malayika gyegenda ogula ekyambalo. Kati bwe otunuuliranga Adamu ng'olaba ayambadde ekitiibwa kya Katonda yenna ng'ayakaayakana ekitiibwa kya Katonda kitegeeza yali ayambadde obulamu obutaggwaawo. Kati guno ogusota bwe gumala okulimbalimba Adamu n'ava mu kitiibwa kiri. Adamu yamala emyaka yamala enaku 8 nga talya ali mu mpuku. Katonda bw'amala olaba kati Bayibuli eno eyaffe etulaga nti Adamu teyeenenya wadde n'akatono. Adamu yeenenya okusinga nga ggwe emirundi gyaweeka enenya. Adamu yeegayirira Katonda amuzze mu lusuku. Adamu bwe yeetunuulira omubiri gwe n'alaba omubiri gw'alina si gwe guli gwe yali ayambadde. Adamu yakaaba. Bwe baatuuka mu mpuku wansi Adamu yakwata omutwe gwe n'agukuba ku lwazi n'afiira ddala. Bw'amala okufa ne Eva n'amulaba n'alaba afiiridde ddala. Adamu yafaako. Yes, yafaako mulundi ogutali gumu egitali ebiri.
egitali esatu emirundi gyali mingi olwo nga yekuba omutwe wansi akabira kiye kitibwa kye yavaamu ekyobutaggwaawo nga yegayirira Katonda amuzzeeyo kati Adamu bw'amala okufa Malaika Gabriel najja n'atulira Adamu afudde n'addayo wa Katonda n'agamba omuntu wo gwe watonda afudde Katonda n'aweereza ekigambo kye ne kijja ne kizzaamu Adamu obulamu n'addawo n'afuluma mu jjinja Adamu n'agenda n'asaba n'asinza nga yeegayirira era Katonda yagezangako okwegayirira Adamu n'amugamba Adamu zaali enaku 15,000 zibaamuwa ne bamugamba nti enaku emyaka 15,000 emyaka 15,000 bwe giriggwako Katonda yasuubiza Adamu n'amugamba emyaka 15,000 bwe giriggwako alikomawo bw'ali musonyiwa amwambaza ekitiibwa kiri kye yalimu Katonda ye teyagaana kubanga yali ayagamaze kuyagaana n'omwana w'omuntu ng'amutadde mu lusuku ng'amwambaza ekitiibwa kye ky'obutafa kati Adamu ono yamala enaku 80 nga talya nga yeegayirira Adamu bw'amala okutuuka mu jjinja yeekubye ku jjinja afudde bw'amala okufa n'addamu Katonda n'asindika ekigambo kye ne kijja ne kimuzzaamu amaanyi n'asituka bw'amala okusituka ne batambula ne bagenda Eva bwe bagenda ne beebaka mu njazi Sitaani n'ayitayo n'amajeege bw'ayitayo n'amajeege ne bajja ne bapulaninga engeri gy'okusikamu enjazi ziri zibagwire bafe bwe bamala okuzisika enjazi zibagwire bafe Katonda yasindika malayika we najja n'akwata olwazi luno bwe baali beebaka tebaafa era Sitaani n'amuwangula kati bwe baavaawo Adamu aba ali mu lwazi yeebase mu mpuku yeebase Sitaani yajja n'ejje lye bwe yajja n'ejje lye yeeteeka mu foomu n'abanga Katonda yennyini ow'omu nga malayika ez'omu ggulu yakwata n'akuma omuliro ku mulyango gw'empuku Adamu yali yeebase n'akola ekitangaala kati Adamu n'avaayo mu mpuku Adamu bw'avaayo mu mpuku n'avunnama n'asinza kati bw'asinza amangu ago Malaika Gabriel n'agenda agamba Katonda kwe kusindika bamalayika ne bajja ne bakuba awo weno Sitaani Lusifa n'amajeege ne bamukuba ne bamugjawo Malaika Gabriel n'agamba Adamu n'agamba oyo gw'obadde osinza si Katonda ono wabula Sitaani yabadde akulumbye kati olabye nti Sitaani yava dda ng'ayagala okutwala obwakabaka bw'omwana w'omuntu byogera mu Bayibuli sibisomanga nako tebiriimu mu Bayibuli tebiriimu bw'oba oyagala bifuna nkulagiridde genda odawunulodinge the lost book of Enoch kati bw'amala okumugoba Adamu era Sitaani yasigala alemedde ku Adamu lwali lunaku lumu Adamu bw'agenda Adamu bwayegalira Katonda amuzze mu kitiibwa kye ekyasooka ne kigaana Katonda n'amugamba nkweyidde nti enaku 15,000 bwe ziriggwaawo ngenda kujja bwe ndimala kujja ngenda kuzzaayo mu kitiibwa kye walimu kati Adamu kye yakola omulundi omulala yeekuba ku lwazi yawenuka waggulu yeekuba ku lwazi n'afiira ddala omusaayi ne guyika ne gumugwamu n'afiira ddala Malaika Gabriel najja n'agamba Katonda n'agamba omuntu ogwe watonda afudde Katonda n'asindika ekigambo kye ne kimuzzaamu obulamu nate kati Adamu bwe yavaawo n'akuŋŋaanya ebikoola byonna waali wayiise omusaayi n'ebisubi n'atwala ku lwazi n'akuma omuliro n'awaayo ng'ekiweebwayo Katonda yasanyuka nakka Katonda n'amugamba Adamu n'agamba Yesu mpulidde ekiweebwayo kyonsanyuse naye enaku 15,000 bwe zirimala kuggwaawo ngenda kujja nyambale omubiri gw'olimu nfe bwe ndimala okufa nange mala ennaku 3 mu kizikiza nga ggwe bw'oli mu mpuku eyo mu kizikiza kubanga Adamu we baali bamusindise mu mpuku waaliyo ekizikiza kye kyali kikaabyani Adamu baamugja mu lusuku olw'ekitangaala n'abeera mu mpuku mu kizikiza kakati Katonda bw'amala okusuubiza Adamu n'amugamba ngenda kujja nange mbeereko mu kizikiza nga ggwe bw'okirimu nange mbonaabona enkaabe nga ggwe bw'okaaba then ndyoke nzizeewo ekitiibwa kyo kye nakulayirira kyekiri ekitiibwa yeeno gye bayita revival abantu gye batamanyi oli n'avaayo ne bagamba ngu musumba gundi yeeleeta revival oli n'avaayo n'agamba aposo gundi yeeleeta revival tebamanyi revival gwe boogerako revival kyeki revival kitegeeza Katonda okuddiza omuntu kiri kye yamutonda nakyo kati yakimuddiza eyo ye revival yakimuddiza yes
kati uliza kikino Yesu bw'amala okujja luli yasuubiza n'agamba ngenda kujja nange mbeereko mu kizikiza ennaku 3 nange mbonaabone nga gwe bonaabona. Kati Yesu we wali we yajjira n'azaalibwa mu gaapu eyo Yesu we yazaalibwa ne Adamu bwe yafiira jeje emyaka gye yamugamba nti nja kumala ennaku bweziti nkuddiza ekitiibwa. Anti akati Adamu ng'amaze okuvaawo yali asuubiza nga Adamu amaze okuvaawo okugenda yajje bano abaliwo abaddiza ekitiibwa kiri. Nira tukyayambala engoye. Kino ekitiibwa eky'obutafwa ye Yesu kyekiri. Yesu bwe yajja ne bamuteeka mu ntaana, bwe bamukuba ne bamuteeka mu ntaana teyafwa. Yali atulaga nti bwe mungoberera mujja kubeera bwe mutyo. Bwe bamuteeka mu ntaana Yesu ne bamukuba Sitaani n'alabira nti amumaliriza amusse, naye bagenda kulaba bali ayo ennaku 3 ng'omusajja wuuyo akomyewo. Naye weebuuze Yesu bwe yagenda mu ntaana eyo amagombe yayambala kubanga yavaayo ayambadde. Abantu baamulaba ng'ayambadde ggulu ng'ayambadde golowooza yayambala ki? Yayambala ekitiibwa eky'obutafwa. Kati kino ekitiibwa eky'obutafwa nja kikulagirawo nze kyandiko. Lwali lunaku lumu ng'avuga piki wano Kasubi wano. Nali njivuga speed naye sambadde element. Piki yankuba nabuuka mu bbanga kano ke nasooka kukolasi. Motoka zasibira ngeri na zindi zisooka ngeri. Naye bwe navaawo nali ndowooza omutwe gwatise. Naye ngenda kukwatako nga tekuli musaayi. Kwatako nga tekuli musaayi. Saagenda mu kiriniki. Saagenda wantu naye ngatote ya internal bleeding. Nkubyewo omutwe mwereere wansi. Naye njagala kubulya kino ekintu kyenkubulya kya mwoyo sajjako kawundu naaka. Jukira okubuuka mu bbanga n'okuba omutwe wano okumutwe gwansi kukola nsi. How gweteberezaamu okuvaawo nga tolina wadde kawundu wadde kanuubuli. Maanyi kyago gabeera maanyi kyago. Kati kyekiri Yesu bwe bamukuba tewagwa bulungi nnyo. Mwana soda njagala kubulya nange nawunga neewuunya. Omutwe nagukuba wansi era n'abamotoka bonna baawuniikirira baasibirange baawuniikirira. Nange nali ndowooza omutwe gwatise. Wamala n'okifunako okumanya okwenjawulo ekyaliwo. Yes, ekyaliwo kyekiri. Yesu bamufumita ekiso omusaayi ne gubleeding. Ne bamukuba emiggo ne bamuziika bamanya tumumaliriza. Ennaku 3 yavaayo nga mulamu. Export TV to the world.